Oli ku Flex Media official kwe bali kutulaba atanaba subscribinga kona kao ku subscribe nigenda wali akade onyige all notifications ojja kubanga ate obaka bonna bwe tutekayo obulaba we bali nnyo amanya yenze Solar Flexible we bali ddala tuli wano mu Nnyonyo wetusizo kubanga ate tukuweereza nako we tugenda kwogera ku nsonga ezibadde mu industry bingi nnyo biwawuliddeko ninga tewabitegedde okuba wabadde busy entugamba nti atujja kukomawo tukubuulire buli kimu nga bwe kyatambudde munnange yenze Solar Flexible ndine munnange mbaniriza mwe bali kutulaba nze Jamal Owennakaseke Big Brother Uganda subscribinga we bali kutugobera genda mu comment section tuli ba partners gwatulaba naffe abali eno mu kamera buli wobeera ogenda mu comment section naye nga mwe bali kola mwe bali kwagala nsi yammwe ndi musajja ennyo ayagala abavubuka naddala abasalawo okwagala ensi yaabwe manyi abo batono naye kati nga ffe boogera ku makya ffe twasalawo banankyukakyuka mwenna mbaagala nnyo mwe bali eddala kale wiki eno tulabyeko omwana mulenzi Edirisa Musoza Kenzo ne group ye oba ne bamemba be okuva banyumye bitya ogenda mu parliament kubanga parliament togendayo na bino bireberebe byo naye obulamu ogenda mu parliament ng'okubye suuti mungu wandinsa asitudde nenkerawo ku makyanga ndi mu parliament ya Uganda osobola okugenda baala osobola okugenda wali ku gundi ku parliament yard eyo n'osooka n'oteekenya ku bifaananyi awo tebaganda nsobo nje njagala munda oseteesezezo anteesa ng'oteeza abantu b'Ennakaseke tekirina buzibu okitegedde tekirina buzibu muganda wange kakati twalabye bonna nga bavaayo buli omu nga alina kyayogera Edirisa Musoza agamba nti banyunyuntwa kubanga waayimba oluyimba yandooza alufunako kumpi ndooza nga 1 point something like afuna kitono nnyo ng'ate ye muyiiya abantu abaluteekayo bafunira ddala bano abasolooza music bafuna ate tebabawa ssente naye so ze zimu ku nsonga Eddie Kenzo yasobodde okubanga ate awaayo era ez'abatutte wali eri nga federation ye ez'abatutte wali eri mu parliament ya Uganda okwongera okubanga ate bakubaganya ku birowoozo jjukira nti nno ekiteeso ekyo bakikwasa Honorable Idale Kiyaga oba Dr. Hildeman asobola okubanga ate kitambuza bulungi nnyo era ali wamu ne Tata Pius Geoffrey Rutaya nawe babadde bulungi mu parliament okulaba ng'embeera etambula naye nze okusubira nti nno meeting eyo ejja kuvaamu ebibala corporate eteekebwe mu nkola njagala okutwala eteekebwe mu nkola buli muntu afune mu kuyiiya kwe afunemu kituufu bale kiruuma nnyo okubanga gwakera ku makya n'oyiya oluyimba n'oluwandiika n'oluyiya n'ogenda mu studio n'oluyimba naye oluba olukuteeka ku gundi ku media waba oti paba radio efunamu TV efunamu ba YouTube bafunamu aba streaming bafunamu kugamba abakuba amabaala bafunamu ninga gwe tofuna yayimbye oluyimba so ebintu ebyo ensonga ezo so bya ati no boli yawo zijja kubanga zitereera weekend kutambulidde etya mu entertainment bibadde bingi nnyo naye njagala okudda ku ggulire lyo lyennyini njagala okutwala omukisa guno okwebaza nesekwebaza omwami gwe bayita Edirisa Musoza Namasaka Tata Amaru Tata Maya Bukyalubanga lwa Mindi okusatu mu kugamba omwana bakoye yagana okumwogera mulekete omwogera gwe kitaawe Bukyalubanga lwa Mindi abaana abo bakuumye ekyama omwana kati okimanya agenda kuweza myaka 4 ekikulu gyali nesebo mwana bamujja mu mawulire bamukoma out of webyetaaga gwalo tegeddeko abange bennina tebaliyo Bukyalubanga lwa Kenzo katakyateeka family ku media kiraga maturity eyaddala Kenzo musajja mugagga alina wano nnyumba okugundi akusala malodi anja kutwala yawo banka records kata alina n'ebuziga nawudde nti ate yebuziga simanyi oba yagula mpewo biki naye yebuziga eyo waliyo n'omukyala alina omukyala waliyo omukyala ebuziga eyo sigambye nti alina omukyala naye waliyo obuziga omukyala kati juga n'eri eyali ku kasozi waggulu eyesebuku Lema mwe yali asula naye waliyo kalina eyo teriyo omukyala ebuziga yo waliyo omukyala wogambye waliyo omukyala anti eyebuziga Kenzo agendayo naye nga waliyo omukyala abeerayo akuumayo
wali omukyala abeeramu akuma mu eyo nyumba simanyi oba mukazi we oba muyita kale nenga abeerayo njagala okwebaza Eddie Kenzo musuuza bukyanga lubanga lwa Mindi alabika bulungi sente azine emmotoka azina amapoloti agayina amayumba agayina n'abakyala abayina Kenzo soko muleke njagala kumwebaza Kenzo bukya lubanga lwa Mindi tulabye obukulembeze bw'abayimbi bungi obuze bubeerawo naye mbadde sirabako obukulembeze bukwata gundi y'abayimbi nge federation ya Kenzo n'atuuka n'okukitwala mpaka mu parliament walo kirabyeko ku Kadaga bakatolebwa amabage na mu parliament balyali teeka nebani era nga balwanira copyright nekomawa nenga omanyi byonna byaliwo okyalire kya Eddie Kenzo kiyina ntigo kimanyi kigassa abayimbi bangi kubanga ekyaba Dr. Teacher bakagundi eyo kyalimu naye abayimbi tebaali bakisamba kikuba nnyo naye olwayo wadde mukyalimu abakikuba ne Eddie Kenzo bambi yabakumye nze okusinza bye nalabye ku parliament n'abamu nabadde sibasuubira ndi basobola okugendayo naye bagenzeeyo bwe babadde bajja baasose omanyi kusala amalodi awaliwo akaduuka bakayita simanyi musoga ndi biki merchandise biki batundawo supagulu nga waki kati bayisewo okusupagulu bagulawo supagulu wa 1,500 ne bamuteeka ku mumogo wa kamiliyoni we bati ne balyoka bagenda naye kubanga kimanyi kamiliyoni ayogera nnyo era baatuuse mu parliament kalina n'ekigambo n'eki wadde okubuuza n'obukulembeze bagoberedde protocol era kamiliyoni kati ye nga legendary amaze emyaka 3 mu legendary anti kati manya kati ate bamuwadde respect naye n'abawa respect olw'ensonga kati ate ye wakwebuuzibwako bwebuuzibwa tegeera Kenzo yanswazizza mu parliament awo olina okulaga ki ky'osobola nti nze ndi twagala kino tosobola kulega Kenzo kwogera buli kimu byonna oliyo mukulembeze ekyo kye bayita okuwa omukulembeze ekitiibwa wadde Kamiri ne taata Sebatta n'atabako kyayogera Kenzo nga yayogera buli kimu ekyo lwaki kati Sebatta si president ekyo lwaki Kamiri si president nti Kenzo ye president otegedde bamulabamu obusobozi ng'asobola okwogera buli kimu era na buli bubaka bwonna babutikka Kenzo nti ekyola yatuse mu parliament nga yayogera buli kimu Kamiri nga tayogera Sebatta nga tayogera nga buli kimu protocol bambi mwebale kubanga Kenzo tukwebaza Kenzo olulimi lwatereera kati protocol n'okwogera okwogera Kenzo yali yakajja okutandika okuyimba awo yakubira zi city alosaawo olulimi lwali lumusumbuwa naddala olulimi lw'abeeru olungereza ne kati Kenzo omanyi yaddayo n'asoma awo ebbakuli awo walingawo essomero erisomesa adult education yaddayo n'asoma awo n'ayiga oluzo Kenzo kati wamaanyi nnyo oba kati yaddamu banasoma ba Cavendish nimba sirabidde oba International University of East Africa oba Cavendish yaddayo n'asoma era waluwulidde Kenzo kati muzibu nnyo so ayina n'omukyala kati mweru ningo omwada bakyala bangi anti gyo era bwenkyaliko webuziga era yali ebuziga mweru alabika bulungi naye yamugamba ogezanga sitaani akukemanga n'ovaayo n'oyogera mu kakamera konna nti yenze ebbaawo namukazi abeera eyo atuula eyo biki mukazi alabika bulungi kisula sibimuwulirangako nze kati Kenzo asobola okubeera bw'atyo ng'ali singo ani amuwoleza ani amukoleera ani amunaaza ani amulabirira Kenzo alina omukazi lwako nti tayagala kubiteeka mu media naye alina omukazi of course wamulaba ku gwe nze nga wenkugambye tolaba eri ebuziga Kenzo tabeerayo yekka aga katunamugula fiiramu tekukyagonya nga n'obukuba butonyerera Kenzo ennyumba y'ebuziga tagisulamu yekka olaba oze waki yadduka egundi eri essegukuhiiro mwenyumba yenene Rema gyali asulamu ebintu byonna manyi Rema ebintu byonna yabitika n'abigaba Rema ng'asenguka ng'agenda wadukutamuzi Rema mwalimu entebe zino za miliyoni 3 zino zigundi zino bazitabata zino entebe z'ebbeeyi ezo zibeera mu maka g'aba Nigeria leather gundi ezo sets ezo ze zalimu mwalimu zino ziflat ennene Rema yabigaba bonna ebintu by'omunyumba Kenzo yamugamba ebintu byonna nze mbikuwadde ennyumba gireke nga nkalu byonna n'abigaba nga talina wayinza bitwala yatwalayo ko ebimu ewamuza nga TV akase obusengejja bikopo waliwo awo emirawo ebitono kale mwebale nnyo mwebale obusungu ebiseera ebyo naye kati olaba ebyo byonna kyebiri kyobalaba nti obulamu bw'ensi eno sagala bwebemazenga mu baganda bange abatulaba bali kubanga yayawukana na Rema ati kati ate kiri bulala nnyo yandibadde
best entertainment oba best musician couple. Couple yandi bade nungi. Ne mama couple z'abayimbi tebawangala. Buli kimu kiine ensonga era waliwo ensonga lwaki baagira era nakati nti lwaki oba oliawo kati oli awulira emirembe nona awulira emirembe. Naye Kenzo webale nnyo webale nnyo soko muveko kulema naawe. Omukazi muleke. Yema nawe dali lubuto lwa miezi 5 nenda ku 10. Anatera okuzaala. Banange Dr. Amuza. Oye. Nama Kenzo webale nnyo webalire ddala. Webale nnyo. Oli timu big talent kati toyagala kubiwulira. Era njagala okukwebaza n'abayimbi mwenna bayira wabagoberere. Bebale. Mwebale toyagala kulaba nga kigguse. Dr. Jose Chameleone, Lord Fred Sebata. Nalabye abayimbi bangi nnyo mwabadde bangi nze mwebaza Chameleone nti eyo protocol ne respect gye wataddewo eyo yokuba nti n'obukulembeze kubanga tukumanyi oli musajja w'amaanyi nnyo le mu parliament badde osobola okwogera ne Tata Sebata badde osobola okwogera naye that kind of respect eyo gye twagala nti kati bwe muneekwata ekitole mujja kwogera eddoboozi lijja bbalimu mugenda kufunamu ekituufu era bigenda kuggwanga copyright law eyisiddwa mu parliament ng'omwana asala music nga omuyimbi buli oba oluyimba lutambuddewo oba wa nga musobola okufunamu ng'omuntu ne bwafa nga musobola okufunamu. Shakibu bamuwasizza. Shakibu Zali kati yabeera ng'omwami. Okitegedde? Zali yawasizza Shakibu. Shakibu lutaaya. Zali Hassan anti kati Hassan abeera nga bba wa Shakibu. Kale big brother kamba omuzeemu kati ni